abakulembeze ba NRM mu Kampala abegatira mu kibiina Kampala Region NRM Branch Leaders ekikulirwa Tanze Stephen Male batandise kaweefube okulaba nga bazza engulu Obuwagizi bw'ekibiina kyabwe mu Kampala. Tutwala wansi okusinkana asatu ku buli kyalo nga tukulembeddwa kiyamaani w'ekyalo kwe kwongera n'okukonfaminga abo abantu amakumi asatu betugenda okuwa facilitation banoonya akalulu nga ekibiina bekitandikirako okubala nti ku kyalo tulina asatu bo balonzi ekyo batulagidde tugende tukikoma. Bano batandikidde mu kusisinkana bana NRM amakumi asatu ab'oku byalo nga wano basaze entoto ku ngeri gye bagenda okusaggulamu akalulu akasentebe w'ekibiina kyabwe Yoweri Kaguta Museveni ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga saako ne bannakibiina abalala abali mu lwokaano lw'okuvuganya. Nateete oba Lubaga kigenda kwetoloola Kampala yonna lwakyetolooza divisioni zonna 5 Lubaga gye kitandikidde kigende Nakawa kigende Kawempe kigende Makindye kimane ne Central. Tuli mu kunoonya okuzuukusa abantu ba NRM abadde batafiiriddwako era nja kutwala omukisa guno nga neebaza Secretariat ne Financial Controller State House okuba nti baleeta sente twabagamba zijje ku kyalo baayita abantu abo ne babawa emitwalo 5 tukyebaza nnyo mwebale nnyo mwebali eddala kati omulamwa gwa kino ekintu nga bwe mbagaye tuli mu kuzuukusa twazze tuyite abantu waliyo group tiimu yaffe ey'abantu amakumi asatu bali batugamba twazudde nga bamu abajja mu bukulembeze tebalina ndanga muntu abamu. Ensisinkano eno ebadde nateete era Stephen Male alina byatubuulidde. Buli kyalo chairman w'ekyalo n'olukiiko lwe bagenda okulangiza ku kunoonya obululu buno ku kyalo. Twagambye nti abaana bwe banaazuuka buli omu n'aba ng'alina kaakombyeko buli ekibaddewo nga ba NRM abatimba ebifaananyi nga tebalya abatimba ebipande tebalya kati ffe twagala paaseera egyegenda kubeera waggulu wa 85 by 90 ebitundu 95 ku 9 kyetageti yaffe ey'okulaba nti NRM ewangula naddala Kampala n'akalulu ka Uganda yonna NRM erina okuwangula waggulu wa kirala. Bana NRM bano balaze nga kaweefube ono yenna bwe bamugendereramu okulaba nga bezza Kampala yenna. Bekolamu omulimo okusobola okulaba nti bawanguza chairman waabwe abakwatidde flag Jeno Yoweri Kaguta Museveni wabulwa nga bali kitole nga tebeetemyemu okusobola okulaba nti ddala kituufu Kampala nga we bagamba nti era ng'omukulembeze waffe President Yoweri Kaguta Museveni wabulwa nti yagamba ayagala Kampala kyova olaba nti abakulembeze bavuddeyo okusobola okulaba nti beekwata wamu kitole tusobola okulaba nti Kampala tusobola okulaba nga tugiwangula. Kawoya Mahmoud ng'ono yatwala Ndeeba asabye ebitongole bikuuma ddembe okulekerawo okukozesa eryanyi kuba oludda oluvuganya mu kampeyini zaabwe. Abantu abakubwa oba abaana abakubwa abavubuka ye namba y'abalonzi ennene gye tulina mu ggwanga muno kati toyinza kati ojja kufuna obululu bungi nnyo mu Buganda ng'ate abali mu Buganda obatulugunyiza obayisizza bubi. Ffe tulowooza nti eddembe ly'okulonda lyandibadde libalekerwa ne babeera nga buli omu asobola okwakiseesinga ku kandideeti we wakati nange nnina owange naye wa security bwannemesa Kakibendi Museveni ayitawo buyisaawo ng'agenda nvaayo n'essanyu lingi naye bw'oŋŋaana omuweeyivingira oba onkoze bubi ne bali balina bakandideeti baabwe ate ekibi kyenkirabamu n'abaffe bagenda babakendeeza abawagizi baffe kubanga maama taata gyali awagira Museveni ate omwana we bamukubye. Ssebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire.